escorting our president, but you are putting on what is going on. Abantu baffe mwagala kubatta Honorable Mulamba mubadde mumutidde mumuttirano. Batuganye okugenda baturemesezza. Uganda police. Shida tubeere wala wekka. Genda wali taka wali musirikale. This is not right. Era tukivumirira mubadde musse Honorable Mulamba. You people you should behave like Ugandans. Muleke kweyisa ate nga bagwira. Kuba lino eggwanga lyaffe ffenna. Lino kkubo buli omu akkirizibwa. Tuwerekera pulezidenti waffe kati we mukikoledde ku kandidate Mulamba kati pulezidenti waffe alise. So what should we do? Moreover ne tutafunamu nansonyi kugamba nti human rights banakiraba batya senga wabawo embeera mu ggwanga. We're supposed to show our IDs and the facts. Obuzibu bwange kubanga ab'ebyokwerinda paka nakati bigenda maaso mu Uganda zino omukulembeze waffe tutuuse ku kitebe wali bwe tutuuse ku kitebe n'omukulembeze waffe abamilitale ne bajja ne batuma emiggo ne bagamba baliwo abantu tetumanyi beera mukulembeze yaffe ali namba abakulembeze abalala batwadde ekitiibwa abantu nekyenyamiza nnyo kubanga ab'ebyokwerinda tuleese era bye bino ebimu ebikola ebituleese ku kitongole kino. Never do agamba we are not I've got a cracking picture. Don't even judge.
Shami. No way. Permission for what? Everything. We have to expose everything. Where are you going? Where are you going? Hello, commission. We shall listen to you. Where are you going? Hello, commission. Mr. Green. Mr. Green. So I find it. I find it. Hello, Kuria. I find it. I'm one. Can I go? Not now. A police officer. He's giving permission to cover. When you Right. But your funding, we are scared. We don't know how our principal, our president, how he is right now. The media is not there. Shida. Panama uli mbada nyo kende lito tumani Vale, ça va commenter.
In public space, you might not right to kujja, you might not right to kuba ebifaananyi. Naye abasirikale abamu tebagana bakuba bifaananyi. Lwaki tebaga bakuba bifaananyi basigale mu mayumba gaabwe basigale mu ofiisi zaabwe baleme kutiisa bannayuganda. So tuzze wano eno kyennyamivu nnyo nti bataddewo road block tebagala tuyitewo simanyi kibagala kweka bali mu kwogera tumanya covid. Mbabuuza is the place congested and it's congested with 3 people, so we continue to condemn this injustice and we call upon international community to intervene in the issues of Uganda because we are led by the dictator who must be dealt with. Teri kuzikiza. President yali ataka. President yalisitade atute petition munda so batulinda no twade kugezaako kwa bantu ya munda ne batikola bloka muzambalabi. Bale saba wanvu n'abampi abamba sniper bali eri simajiganga bali mu kitabu. Ya battalion mugiraba Sebula abantu badde human rights tubatukubidde emigo munini ku kitongole ekirwanyizi ky'eddembe. President alese petition y'abo abantu abazze bawambibwa abatulugunyizibwa nabo bonna bemulaba bakubye emigo bakubye abantu emigo bannamawulire babakubye emigo buli muntu yenna alina gwolaba atuuse wano ekitongole ky'abalabula oba tulina okumanyibwa nga tugyeko dictator Museveni oba butya oba ayagala oba tayagala tugera ate n'abasirikale abali eno kimaye buli atulugunya munnansi ogenda kuvunaanibwa nga gwe muntu oba oyina lanka oba toyina lanka ogenda kuvunaanibwa nga gwe muntu. Public space. Kumwolu abamu bebakwase abamu basiza n'emmotoka zaabwe abamu basiza emmotoka zaabwe abamu tetumanyi n'egye so yo zawaiza ennaku olwaleero tuzze wano mu balwanyizi b'eddembe ngera pulezidenti yabagambye naye tutuusewo nga mubirabye tusanze waggule ne baggalawo geeti zonna mu dakiika ntono nnyo babadde bayiye amagye nga sina bannayuganda ne bajja ne bakuba emiggo obutaswala ne pulezidenti ne bamusikaasikanye bannamawulire babakuba emiggo bannayuganda yeyedenefranse oba mulina ebibuuzo bingi nemwe mulina ensi ezigenda ebbiddamu bino ebibuuzo teriyo muntu yenna gwe tulinamu suubi era njagala okuba nga mmange munnayuganda ali n'okutegeeza abo abakuumaddembe abo abeeyita abasirikale obudde buli nga mukyalina obwo obulungi obubawagawaga buli akuba munnayuganda buli atuusa ku munnayuganda obulabe ogenda kuvunaanibwa nga gwe muntu mwe muyinza olowooza kintu kyalubeerera naye mu bbanga ttono nnyo oyo mukama wamwe tugenda mujja simanyi mwe mugenda kutugamba kiba mugenda kugamba kibanayuganda mulaba ne mubagamba nti tuli soli mbu batukozesa bukozesa muli baana bato mubikole nga mweddako nze wayiza
So bino bannayuganda jaga bategeere nti tuli mu byaddala ate tuli mu ntoba kuza kuna kima. Polisi yakkiriza abantu yagambye nti abantu bajje basatu olw'okwerinda ekirwadde kya COVID. Bayinza kulowooza nti No, bwe bagambye akwerinda bano abasirikale batandika basukka ne mukulu. Kati tebasakkiriza abantu basatu kugenda mu ndo gabatano. Abasirikale baabo bangi abamu tebambadde na masiki basukka ne mukulu. So kati bibina byonna grounds baziteekawo kutiisa bannayuganda. Naye tugenda kutya kubanga twakima buyinza ate nga tugenda butwa. John Cliff Waman. Yalina okutubuulira ekyokukola naye ekirungi ekiwandiiko kituuse gye tubadde twagala kigende. Abamu abakatukanga kusaba okanziyamuko katono n'osoma. Ngambye olwaleero nga pulezidenti bwe yatugambye bwe yategeezezza eggwanga eggulo tuleese okwemulugunya kwaffe eri ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu ekkololo wano naye kitumazeeko amaanyi oba kitugyeko enjiri ku mutwe nti ate tutuuseewo ng'amagye n'abasirikale baali nnyo era tebakkiriza bantu balala kusobola okujjako pulezidenti n'abantu balala babiri naye ate kituusizzaamu ekirundi kyekiwandiika ne byonna bitubadde tugenda okwemulugunya bituuseeyo bulungi era tulina essuubi mu kino ekitongole nti tujja kutuyambako kuba abalabye press conference ya leero abantu byebalu ddala batuufu bazze ne bawulira abantu baabwe babawamba abantu batukuumizibwa abavubuka babakuba ebisenge byonna kitudde ebikulikuli by'empiso ne batuuka n'okukuba omuvubuka ne babajjamu engoye ne babakuba empiso ku bitundu by'ekyama gavumenti kyeno eriwo etutuusa omuntu tudati naye ate amagye okugoba nti tetugenda kuyingayo kitukoze bubi naye ekirungi byonna mwembeera tusaba abakuumaddembe bano abalwanirira eddembe ly'obuntu bano ensonga ezo bazikwateko nnyo Museveni asisirire ebintu bagabadde mayinja emmotoka ng'ey'omubaka nyekoderi omulonde w'Amakindye East bagyasizza ne naafuna obuzibu waliwo ne Honorable eyalondeddwa e Kasanda South Honorable Kabuye Frank bamukubidde eddala bubi Honorable Nkunyingi Muwada bamukubye kati kyewuunyisa bwe kiba nga ababaka ba paalamenti abalondeddwa bannayuganda ababaka ba paalamenti abatuuse eddembe ly'obuntu mu paalamenti nga bakubiddwa mu mbeera eyo Honorable Robert Kyagulanyi bannamawulire babaganyeewo bye tuli mukola tetukola bya munzikiza kubanga bye tuzze okuwaaba eno bye bimu era ebitukoleddwako olwaleero abaana baffe bangi bakubiddwa bagenze we mulaba wano tebamanyi na nguudo gye zigguka military ne zibawerekera poliisi ne zibawerekera twagala okuweereza omulanga gwaffe kubanga batuganyizza okuyingira bannamawulire mutuuse omulanga gwaffe eri mwami Museveni eri aduumira poliisi eri aduumira amagye nti ffe ebikolwa bino ebyokujja wano tugoberera middembe essaawa zino bwe kiba nga omubaka wa paalamenti basobola kuba bwe batyo ate bannayuganda abalala Julius Wagari. So a lot of incidents are occurring in this nation. So we are here at the United Nations Human Rights Commission as in to deliver our letter of satisfaction on the different government organs that are currently not being governed by law. What does it mean for the so many units that are going to block you just as you're taking position against such a person?
It was a peaceful move, not until the military came in and then began battering us. Most of our vehicles have been shattered. Honorable Nyeko Derek, the MP elect of Machinje, whose arm has been, should I say, beaten or maybe tried or maybe broken. So, and a lot of leaders, journalists have been beaten. So it shows that we don't have any rule of law in this country. So we are fully satisfied. Tuli wano olw'ensonga muze nga mulaba abaana abawambibwa mu special abavubuka okusingira ddala mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne tusalawo okubeera nti nno tetuli bamativu bwe tutwala ensonga zaffe ku poliisi esulayo gwa Nagamba ne tugezaako okwekubira omulanga mu bitongole ebirwanyizi by'eddembe wano mu Uganda naye nga tewali kitambula kugenda mu maaso. Buli kaseera emisana n'ekiro drone zifuuse drone ezisinga obungi tezirina number plates, zijja ne ziwamba abavubuka ne zibateekamu naye toddamu kubalabako. Abamu batandise n'okubasuula mu nnyanja. Y'ensonga lwaki tusazeewo okuzja wano ku kitongole eky'amawanga amagatte okulaba nga tuleeta ebbaluwa ey'okwemulugunya tusobole okufuna obuyambi obw'enjawulo. Tuzze ne pulezidenti waffe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka gwe bakkiriza okuyingira n'abantu abalala babiri ne bakkiza abantu basatu kyokka. Tugenza okulaba nga militale amagye nga bitusalirako wano emmotoka ne bazikuba bubi nnyo naffe abamu ne batuyisaamu kiboobo. Kati ne twebuuza Uganda ekutwala wa? His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Buhabulwa oyagala kufuga abantu balamu oba mirambo? Nganguma muyinza omukomesimulamu lwaki sigenda wayimiridde okola story oba mwangwe mujja mwekolemu story ey'abamawulire lwaki babaganye okuyingira. Ensonga eno mugyogerako ki okuba nga abamawulire babaganye okuyingira? Ffe tukola mulimu gwaffe okute ffe nga abamawulire tukola mirimu gyaffe okuweereza eggwanga kiki kigenda mu maaso mu buli nsonda. Naye lwaleero tusse wano ku kitebe kya Human Rights e Kololo. Bannaffe abamu bakubiddwa, tugaaniddwa okuyingira munda olw'ensonga nti bagamba SOPs abantu babadde bayitiridde obungi. So tukyaliko wano wabweru yadde nga abamu bakubiddwa, abamu bakwatiddwa, abamu ba kamera n'ebirala babyonoonye, naye nga tukyalinzeeko wano wabweru okulabika nga tuweereza bannansi okumanya kiki kigenda mu maaso mu ggwanga. Embeera yeeyo abamawulire bali kugobebwa banaye militale yatugoba abamawulire mutusabire wowe mamaze wowe mutusabire wowe shina banaye militale yeeyo militale yatugoba mamaze militare hiyo naibu banaye mutusabire shida banaye mwangu we mama wewe militare hiyo banange abamawulire bagobeddwa abamawulire batuleeta emisinde militare wowe militare hiyo militare tugoba banange militare mama nze nengato zange zibuze banaye
Wamala wa NTV bamukubi. Wamala bamukubi. Wamala. Banaye Wamala bamukubi omutwe. Banawe. Wowe. Wamala bamukubi omutwe. Wabisajja bebyo. Abisajja bebyo. Sebwaluki. Banaye John Cliff Wamala wa NTV bamukubi omutwe. Banaye John Cliff Wamala. John Cliff Wamala bamukubi omutwe wa NTV. John Cliff Wamala bamukubi omutwe. Shida banaye bakuba omwana. Banange militale okubya amawulire. Wowe mama nze. Wowe John Cliff Wamala bamasiza omutwe. Banange wakyusa pichoteyo. Wowe mama nze. Shida itawo. Wowe banaye obusajja butabuze. Mama nze. Wowe wowe bambi mututwaleko. Military atukoye. Bana bawule mubalaba. Adyemu nenga. Amukubi omutwe. Ani? John Cliff Wamala. Aba military bamukubye batoni. John Cliff Wamala. Alimia NTV. Oh my God. Mutsabire. Semu yo. Semu. Shida. Bani. Ani ajitutte. Mulabe embeera abamawulire gye balimu. Mugiraba. Waliwo n'omwesimiye bagitutte. Shida nga reporter wa Galaxy FM. Wowe mama nze. Ye embeera ebadde wano ku Human Rights Commission. Era nga abamawulire bagobeddwa nga kubaddeko military ng'etuba emiggo. Era waliwo abamu essimu zaabwe zitwaliddwa aba military. Era nga ne Wamala owa NTV naye bamukubye batuni ku mutwe. Era wenjogerera essaawa zino nangamba go okola kiwa tuddemu omusika yakoze atya mbadde nnonde nga tonga nziruka nangamba go okola kiwanda nenjagala ozikwata wenti nziruke nankuba omuggo wano nemugamba media nemala nenziruka nandekaawo. owulira otya kati? Sizijjeeyo engatto. owulira otya naye? Onkubye kati we bakuba Josephine, interview later. Nengo wansi kati mbadde nnonda nti engatto nziruka omusirikale nantuukako bw'ati nemugamba afanda media nangamba go okola kiwano nenjagala okuzisika nti nziruke nazo nankuba omuggo wano nemugamba batafuta obulya media nangamba go nasigala nga ntunuulidde bw'ati ng'abalala bali mu kudduka bajja era nange nenziruka. Abasinga babakubye tewali gwe batakubye. Omusajja nti sekooti kati nze nakyo tegerekeka. Mukiraba?
Uganda. Freedom. We need freedom. Tetugenda kuzikiza omusajja abatamba ne mugamba ombakira ki ensonga gye ndiko eri mu mateeka ate tetugenda kuzikiza kyewunyisa kyekikyamu okubanga bakuba bannamawulire kino kikyamu nnyo okubanga bakuba bannamawulire ndabe nga bakuba bannamawulire tv z'enjawulo babakuba ne bagwa ku ttaka ne babalinya ku mitwe. era bazze buzinga nga batugamba muveeyo nga tubagamba what have we done. This is our right. We are practicing the right thing. Kyebakoze bakutte emiggo bankubye bukubi wansi olaba bye bankoze. So that's it. Now we shall not stop to fight for our people. ate olaba tuweereza okuwanjaga Erinnya lyange bampitako Bugabe Lilian as the aspiring woman MP Kabarole district. kibadde kyekyo muggo bawonga Erinnya bampitako Bugabe Lilian the former aspiring woman MP Kabarole district. We had invited our president, Honorable Chaplain Setem Robert, to UNN as I just approached. We saw the army guys came and started asking us what are we doing here, and they know what had brought us to the UN human rights.